Sebya Rema namakula ne Evelyn Namulondo bikyalanda epya bizuuliddwa bijja kwewonyesa nja kubanga mbikutuusaako maasawo ojja kubanga obiraba ate ye essaawa ya kaakati maama tubi Shiba Kalungi avuddeyo n'atangaaza ensonga n'agamba bannange mwesonyiwe muwozi munsibyeko ebibooziboozi naye kambabuulire kiki ekyaliwo amazima gaggano byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo. Sami Damaite family oyo yetawena ebibye tebiguwayo nja kubanga nkutuusaako akatambike ayogera ki talina bigambo biwoomu eri Balamu Balugahala byonna wano ku NCK TV ojja kubanga ogafuna. Ensonga za Hajji ne Hajjati ne Nisha zo zeeyongedde okulanda buli lukya wabaawo ate ekyongerwako byonna nja kubanga ngakuwa mu bujjuvu bwagwo tutegeere amazima ekituufu kyekiriwa. Abaana beeyongedde okubanga bakuba tooki mu nsonga eno ate nga bwe tugenda bwe tweyongerayo okubanga tufuna n'obujulizi byonna nkugambye ku NCK TV ojja kubanga obifuna mu bujjuvu bwabyo. Ate waliwo amawulire agabadde gayikingana olunaku olw'eggulo nti munnange Binde era yazzeemu ebibye nti this time around yabaddemu babiri oba kituufu jeje oba nedda byonna wano eno ojja kubanga nga kutuusaako. Ensonga za Mathias Walukagane DNA nazo zizaawo mu maaso awo nja kubanga mbikuwa. Ate ye Fefe Buthi munnange yagambye nze sirina kyenjogera mwogere ebindi mubindekere naye nga oli ku NCK TV subscribing obanga oliyo tona subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tubenga tubikutuusaako. Kantandike ne mukyala Shiba olugambo lubaddewo nga bagamba nti General Muhoozi Kanyarugaba yamurepinga abamu bagamba yaani abamu ne batuuka okubanga bamusibako olubuto. Shiba Kalungi yavuddeyo n'agamba nti muleke kunteekako bye simanyi leka nze mbabuulire sitole yali bweti kakati amazima gaagano. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that balekeraawo kugattagatta ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lujjalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabula eddakiika nga 15 okugenda ku stage mbeera n'engoye munda nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday day in day out misana na kiro so wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebakamu mu mmotoka so nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara mulimu n'Amara PA wange Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita so omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase so mpulira oluggi lwange lweggulawo omulundi ki gumu nyimuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa so mubuze omulundi gumu lwaki oguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi bulereere ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira tetandikira si buli omuntu atandikira na kubaka muntu no bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo inappropriate touches ukitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu time yange ng'omuntu eyeddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola bataapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza ku Shiba abantu ba ttiimu bakimanyize oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka so gwojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuwulirako ddala waya ze nona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate
kunkwatakwatako otalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki onkwateko no gwendekanga bwokola ki bondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa yekyakola ki mubiri gwe. Ate mnange story ya Samasias warukaga ne DNA oluvannyuma lw'okubanga ababuulira amazima ku DNA gye yakola ku baana be abantu abamu babuddeyo ne babanga bamwogerera naye warukaga agamba ki bibino abantu si basanyufu bagamba wayimba ebigambo emabegako eyo byatuuse bya DNA wagamba ofukamidde ng'osaba gavumenti wano fukamidde nga nsaba gavumenti wano buli we bazaalire tuteerewo ekyuma ng'omwana oluyingira enseno mu kitaawo oluzimu abateeka osooka obwenzi bwalisibamu osaaga ebyanguwa ne bujja buddayo egindi gwate mukazi kyalisalawo ekyuma kimulonkome nga bwe yamenyamu keeki. naye kati DNA ekutte wansi ne waggulu naye buli muntu alifalinga kayimba kaako nakiyita kitawuluzi anti kati abalanzi tetuli bangi ate abalanzi si be bantu abajja buli mwaka oba buli myaka etaano oba buli myaka 10 balwawo kati waliwo omulanzi basudde ne kafeero. ate ye omuyimbi Fefe Buthi munnange yeebala kamera buli bamubaza ekibuuzo ekikwata ku Carol Kasita bayawukana oba nedda. Okay, waliwo ebitingana ku social media nti gwe ne Mama Sita mwayawukanye. Neera n'ebyokweyagala byayitingana muyitinganye. Kyeki kyotegeeza? N'ebyokweyagala nabiwuliramu mutwazadde mutweyagala mutukola ki kati nebyo nabirabye. Okay, wabirabye wabyogerako ki oluvannyuma lw'obiraba? Sibyogerako banjigiriza obutayogerako buli kimu. Ani yagobye munne ku mwembi? Ate nga nkugambye sibyogerako naye nga wamma abantu oba mbagambe ntya ogezaako n'ofa kubikwatako. Bwe biba bino bikwatako nnyo ebyange ne Karo sitolina buzibu byenyigemu naye bwe tebikwatako nnyo era osobola obutabiwa nnyo budde. Tebya mwana mulenzi Sami Demaita family nga y'omumanyi munnange mutanyigerwa mu ttooke teyalemereddwa kubanga asuulirayo Balamu Barugahara obugambo. Kyantuuseeko gye mbadde era nali nasaba nsigaleyo Balamu yazze ne mugamba mulamuzi wange ye Kayizi n'akwata essimu n'atugamba musirike n'akunya Kayizi n'amugambawo omuganda wange ogamba otya nti ndi bulungi omwana ono okanya Saamu ensonga ze zituuseewo. Omulamuzi n'amuddamu n'amugamba nti omwana oyo anvumaganya nnyo ne ku Twitter okuba obujulizi talina bujulizi bumulumika banne bonna abantu 15 baabata ye yasigadde ku fayiro atya mukkiriza muwe beyiro ko Balamu n'amugamba nedda tomutakati mpaka nga bano abanuuku bavuddeyo. olwagize n'etabukira Balamu n'etabukira Balamu going on the camera, but then he should put down his camera. We have substantiated. You can stand outside there and say. Yeah, let him say, but he's on the camera. In court. He's saying. Your Worship, I pray that you protected the rights of the. Your Honor, he's making allegations against people who are not here. Yes. If he has those allegations, either why would he make? Maybe Your Honor will pray that. And how is what is saying connected with what? That is what I'm trying to establish. He's making allegations which are outrageous. What you are saying is that TM is no longer in this matter. Now. Era kimanyi omulamuzi ansindise eno kugireeringa naye nze sirina buzibu baloya bange bwe bali bakwasaganye ensonga ezo okukwakuliza Balamu bwe yampadde sigenda kukola. All we can do now is hear this case. You have powers to apply and appeal the bail application order that was given in the High Court. You can take that alternative, but in the meantime, this court will hear this matter. It's the logical conclusion. All this, you have your right. If the minister approached you in Stand, you have a right to choose, say no or yes. If he forces you,
All the ministers, the outside people, they are not caught. Ezo nsonga tukyali mu nsonga z'abasibe era nga tweyongera twalabye nti n'omukulu Waiswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson ekibiina kya NUP talina bigambo biwoomu eri abakulu waabwe yadde n'akamu. Gavumenti ya Kyagulanyi Robert Sentamu egenda kuyisa dikuri ebibavunaaniddwa bijibwe ku bulamu bwabwe mulama kubanga president oba n'obuyinza obwo ne gavumenti ezze olaba okubeera n'omukulembeze ow'ekyasa ekiri ekyamaanyi oli ow'ekinaana wawulirira byonna byonna nti poteya w'emyaka anaku bulidi emisango gye baagala bavunaana ne bwe bandibadde bakkiriza ebbanga lye basibiddwa li taking in consideration ontegede naye tetuyinza era njagala kusaba bannayuganda nti nakyemalira tatuteeka mu mbeera enyiigira bannyinaffe enyiigira baganda baffe abamaze mu nkomyo nga babavunaana bwemage ate nze nekyensanyukidde nti babakozesezza ne babaleeta nga balaga nti babakozesezza kubanga bo banoonya ekifaananyi ekikkakkanya amazima kati omanyi omuntu ataswala yakola ekintu mu butongo onuuna sukaali zinanunanga sukaali naye nga bakubuuza omunuunye ng'ogamba sinanuna sukaali naye nga kumata makola ali kwe akumasayiga oluyaye nga bali ku masayiga lwa bwina ali kuki kumatama kakati bano obuswavu nti General Masha ebadde evunaana omuwala Olivia Lutaya emusibidde emyaka 4 nga talina bujulizi bweyinza kuleeta ku mmeeza naye mugamba nti kati gukkirize waguzza ne baleeta Sanya ate ne bataswala ne bamuleta ku luno ng'ali mu t-shirt yaabwe ey'obuyeekera kubanga banoonya ekifaananyi eri era obawulira nti kakati eri gye babadde boogeranga erinnya Olivia Lutaya kati tulabe banaayogerayo obujega bwabwe bubaweereza nti it is about an individual, it is the action eyagimutwalira yaani era ne batuma ne minisita mulamba Balamu Barugahara atalina byakola gwe bagaa nti kati genda obapoloote kuba ye bamuleta kupolota kubanga ye yagiramu eri project emekwama yetegera muli mu project emakwama project Pungulu eyali ejjudde abafere eyo Balamu mwe yaviira era Balamu mu oba minisita babumu amaze kwapiyalinga naye ku TV nga mugayo project Poteya Pungulu emekwama hiyo kabisa kakati balese byongo gwa abantu abatayinza kumanaginga birthday parties oyinza okubaleta ku bintu by'eggwanga oli alieri kuwa Geno by DNA tata wange yali Geno anko wange Geno era yo mulaba buli kiseera my father ndowooza mubiwulira ng'ebintu webitambula byo bikyagendera ddala mu maaso ate wetugenda kene ewa Hajji ne Hajji mu musango gwa Nisha byonna byo byeyongera kulanda buli lunaku bibino bye tusobodde okuba nga tukuŋŋaanyaawo esayidi emu kakati biri simanyi na kumanya esayidi y'omwami kati bagamba omukyala alimba omukyala naye alemeddeko ayagala bwenkanya ekituufu kyekiriwa kankuwe endowooza z'abantu bannange ensonga ya Hajji eno tugikwata empola. First of all, Hajji tasobola kugenda mu mawulire ng'akimanya ebintu bya kusaasaana bigende ne ku mitimbagano ng'alimba ekyo kimu. Omwana ono ow'obuwala gwe ntadde wano yavuddeyo n'alumiriza naga taata we Bamuwayiriza. Naye bw'otunuulira omwana ono mu statement ye ng'ayogera body language ng'omuntu ayogera ekintu ekituufu n'ekikyamu oba omulaba. Kojja w'abaana yavuddeyo n'agamba muganda we awayiriza mukoowe. Muganda we awayiriza mukoowe baamusabye ku bujulizi tabulina. Bwe tutunuulira ku sayidi ya Hajji ayinako ku bujulizi obusooka. Seeka yennyini gwe baasiba mu kkomera yamwegayirira batuule mu nsonga biggwe. Ng'oggyeko Seeka gwe baakubira essimu n'atulaga nti buli kimu kyonna ekyali kigenda mu maaso yali akimanyi. Era n'atuuka n'omugamba bamuwe ennyumba. Era n'atuuka n'omugamba ebyo bya bulijjo.
abaana olaba bakwata bannyaabwe Hajjati akyalinawo ku bujulizi oba munfuna Hajjati tasobola kusituka n'agenda ewa Nakiwala Kiyingi ng'akimanya ebintu by'ayogera bya bulimba. Abagamba nti Hajji teyakwata mwana mutuweeyo ku bujulizi. Yes. Hajjati bw'anaabanga ye musobya afe ab'okumuteeka ku ntandalo weetuli tetumuyinaako buzibu. No apu nabagamba eno apu ya TikTok yawa buli muntu eddembe okwetunuza mu kamera n'oyogera ky'oyagala. Hajjati bw'abanga alimba nga Hajji teyakwata mwana tuli lwedde omumuteeka ku ntandalo na Hajji ofuna justice. Naye as per now Hajjati yalina obujulizi obulaga nti bbawe yakwata omwana we. Yes. Bwe mubanga mukubira abantu be mulaba nti balina kye baagala okuggusa ne mubagamba ebintu ebyo mu bigenda empola temumanyi kituufu lwaki temutuwaako ku bwino. Mutuwaako ku bujulizi obulaga ddala nti omukazi ono alimba omusajja teyakozesa mwana we. Obujulizi bwe muba temubuyina muleke omukazi atwale omwana we afune obwenkanya ku mwana we. Nze nina abaana ba bulenzi sirina baana ba buwala. Ate oli nali njagala nnyo Mukama mpa omwana omuwala naye kati sikyayagala. Nze ku bye ndaba abaana abawala bye bookola kuno ku app abaana abawala bye beekola kuno ku TikTok kuno ku app eno mukwano byantamya n'okuzaala omwana ow'obuwala. Era kati sikyegomba Mukama yalaba naye ng'asaana kuba na balenzi. Naye nga Hajji gwe baakubira essimu n'atugamba Hajjati ebyo bya bulijjo abaana bakwata ne bannyaabwe oba obujulizi bukulu nnyo. Seeka ali mu kkomera odiyo ye naye eraga kirala. Kitegeeza Hajjati ono akyalinawo ku bujulizi. Abagamba nti si bituufu temutuwa ku bwino. Naye nga ssaawa yonna omusajja akugajambulira omwana gwe wajja naye. Omusajja akugajambulira omwana gw'omuzadde. Mufuule abaana bammwe mikwano gyammwe. Ng'omwana we asobola okweyabiza n'akubuulira ekimuli ku mutima. Abakazi abali eno ku kyeyo mugulire abaana bammwe amasimu. Mugulire abaana bammwe amasimu oba oyina wa bulenzi oba oyina wa buwala bw'asita olaba nti omwana we atuuse emyaka egikwata essimu. Mugulire essimu ofunengako akadde oyogereko naye. Mugulire essimu ofunengayo time oyogereko naye. Kuba abaana baffe bano be mulaba baba bagezi afuna jadda n'akunyumiza. Afuna jadda mukwano n'akunyumiza bulungi nga tali waka n'akuteerako bulungi emboozi naga maama omanyi nkubira bukubize sijja birikoodinga. N'omukubira bulungi nnyo n'akunyumiza ekimuli ku mutima. N'akunyumiza embeera mwayita. Mugulire abaana bammwe amasimu naddala abakazi abali eno ku byeyo. Abaana bammwe abo be mulaba bayita mu bingi bye batasobola bannyonnyola ku masimu gali amalala. Gwe omwana wo kaba kugamba essimu ejja mwonoona bagambe mumuleke mwonoone naye ng'agirina. Essimu si yeeyonoona omwana. Omwana ayonooneka ayagadde. Byebyo bannaffe ate nno yo maziga meereere kansooke nkuwe nsonga ki biibino. Begging you, unfollow all these accounts. Unfollow these accounts. Unfollow that account. Make sure that video of that innocent child disappears on the internet. Please go and follow that account. Go and delete that video. It is so sickening. It is sickening. Please, Munyambe. Please go and delete that video. Go and report that account. It's so sickening. It's so scary. I am scared to even say his name. Please go and follow his account, please. Please go and follow his account and delete the video. The video of the baby. Can someone help me? Please delete, go and follow his account and make sure that video gets deleted.
The video is going all over. It's on different accounts. What is the name of the guy? The guy Jennifer arrested? Yes, oliku NCK TV subscribing wabanga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.